Ekitabo kya Nnabbi Obadiya, essuula esooka. Okulaga okusooka omusango eri Edomu. Okubonerezebwa kwa Edomu. Okwolesebwa kwa Obadiya. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda ebikwata ku Edomu nti, tuwulidde ebigambo ebiva eri Mukama, n'omubaka atumiddwa eri amawanga ng'agamba nti, musituke. Tusituke tumulwanyise mu lutalo. Laba, ndikufuula eggwanga ettono erinyoomebwa eyo mu mawanga. Amalala ag'omu mutima gwo gakulimbye, ggwe abeera mu mpampagama ez'olwazi, ggwe abeera eyo waggulu, ayogera mu mutima gwe nti, ani alimpanulayo eno n'anzisa wansi? Newaakubadde ng'otumbira waggulu ng'empungu, era ekisu kyo ne kibeera ng'ekiri wakati mu mmunyeenye, n'eyo ndikuwanulayo ne nkussa wansi, bw'ayogera Mukama. Okulaga okwokubiri omusango eri Edomu. Singa ababbi bajja gy'oli, singa abanyazi bajja ekiro, nga wandibadde ozikirizibbwa, tebandibbyeyo ebyo bibamala. Singa bakuŋŋaanya ezabbibu bajja gy'oli, tebandireeseeko ezimu. Ebya Esawu nga binyagiddwa, eby'obugagga bwe nga bivumbuddwa. Abantu bonna abaakolagananga naawe bakugobedde ku nsalo, abo be mukkaanya nabo bakuwangudde, mikwano gyo be weesiga bakutegedde akatego, tewali kutegeeragana. Okulangirira omusango, okuloopa n'okulabula Edomu. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, sigenda kuzikiririza bagezigezi okuva mu Edomu, n'okutegeera okuva ku lusozi lwa Esawu, era abasajja b'abazira bagenda kwewuunya, ggwe Temani, era abantu bonna okuva ku lusozi lwa Esawu bagenda kuggyibwawo n'ekitala. Ensonga ebonerezesa Edomu. Olw'obukambwe obwakolebwa ku muganda wo Yakobo, olijjula ensonyi era oliggyibwawo emirembe gyonna. Ku lunaku lwe wayimirira ku mabbali, ku lunaku abayise lwe baanyaga ebintu bye, ne bannamawanga ne bayingira mu nzigi ze eza wankaaki, ne bakuba akalulu ku Yerusaalemi, naawe wafaanana ng'omu ku abo. Naawe tewanditunuulidde na ssanyu lunaku lwa muganda wo, olunaku olw'okugwirwako akabi, era tewandisanyukidde lunaku olw'okuzikirira kw'abantu ba Yuda, tewandikudaalidde lunaku olw'obuyinike bwabwe. Tewandiyingidde mu luggi olwa wankaaki olw'abantu bange ku lunaku lwe baalabiramu ennaku, so naawe tewandikudaalidde kubonaabona kwabwe ku lunaku kwe baalabira ennaku, era tewandinyaze bintu byabwe ku lunaku lwe baalabiramu ennaku. Tewandiyimiridde mu masaŋŋanzira okuzikiriza abantu be abaawonawo, era tewandiwaddeyo bantu be abaasigalawo ku lunaku olw'akabi. Kubanga olunaku lwa Mukama lusemberedde amawanga gonna, nga bwe wakola bwe kityo, naawe bwe kirikukolebwa, byonna by'okola biridda ku mutwe gwo. Okusuubiza obuwanguzi eri Isirayiri. Kubanga nga bwe mwanyweranga ku lusozi lwange olutukuvu, bwe kityo amawanga gonna bwe ganaanywanga, weewaawo ganaanywanga ne gatagata, era galiba ng'agatabangawo. Naye ku lusozi Sayuuni kulibaako abaliwona, era luliba lutukuvu, n'ennyumba ya Yakobo eryetwalira ebintu byalwo. Era ennyumba ya Yakobo eriba muliro, n'ennyumba ya Yusufu eriba lulimi olw'omuliro, n'ennyumba ya Esawu eriba ssubi. Balibookya, nabo balyaka, balibazikiririza ddala, so tewaliba muntu wa mu nnyumba ya Esawu alisigalawo, kubanga Mukama y'akyogedde. Okusuubiza okuzzaawo obwakabaka bwa Yahwe. Abo ab'e Negebu balyetwalira olusozi, n'abo ab'e Sefala
balitwala ensi y'Abafirisuuti, balitwala ensi ya Efulayimu n'ensi ey'e Samaliya, era Benyamini alitwala Gireyaadi. N'abo ab'eggye lino ery'abaana ba Isirayiri abawaŋŋangukira mu Bakanani balidda ne bawangula ensi ya Fonisiya okutuuka ku Zalefaasi, n'abo ab'omu ggye ly'abo abawaŋŋangukira mu Yerusaalemi abali mu Sefalaadi baliwamba ebibuga eby'obukiikaddyo obwa Yuda. Era abanunuzi balirinnya ku lusozi Sayuuni bafuge olusozi lwa Esawu, n'obwakabaka buliba bwa Mukama.